Omukulembeze w'eggwanga erya Amerika President Joe Biden amaze okulabika ng'asindikira Uganda omukuku gw'ebbaluwa era n'ategeeza nti yeegasse ku bantu okwetoolola ensi yonna. Ne mu ggwanga erya Uganda muno mwennyini ng'agamba nti etteeka erigenda okuvunaana abali b'ebisiyaga ligende maaso n'okulabika nga lisazibwamu bunnambiro kubanga ligenda okutumbula akavuyo n'okusossolebwa era nga bino byonna bijja kuba si birungi eri abantu abagenda maaso n'okubanga banakwatibwa nga beenyigidde muze ogw'obuli bw'ebisiyaga. Pulezidenti w'eggwanga erya Amerika ategeezezza nti bagenda kuddamu n'okutunuulira enteekateeka ze balina naddala mu by'enkulaakulana n'eggwanga erya Amerika era bwe batyo bagamba nti bajja kugenda maaso n'okuba nga basalako obuyambi bwonna obubadde bugenda maaso n'okuba nga busindikibwa eri eggwanga erya Uganda singa tebagende maaso nakubanga basazaamu etteeka eryamaze oteekebwako omukono Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwajjo. Era bagamba nti enteekateeka eza PEPFAR enteekateeka zino eza Emergency Plan for AIDS Relief eggwanga erya Amerika mwe liteeka ensimbi okuyamba ku bannaffe abalina akawuka akaleeta mukenenya. Bagamba nti abalwadde b'akawuka ka mukenenya be bagenda okusigala nga baluguddemu era kiyinza okumaliriza ng'eddagala erigenda maaso n'okuba nga limiribwa. Tuteekawo ebibuuzo bingi wa gye ligenda okuva n'ani agenda okuliteekamu ensimbi okusinziira ku mukulembeze ow'eggwanga erya Amerika. Joe Biden agamba nti Amerika ebadde ekwasaganye ne Uganda emyaka egisoba mu 6 nga batambuza bulungi enteekateeka zonna batambulira wamu okulabika nga abantu bonna babeera basanyufu Abamerika ne Bannayuganda naye bwe kiba nti batadde ensimbi mpitirivu mu ggwanga erya Uganda ate Uganda egaanye okugoberera enteekateeka n'okusaba kw'eggwanga erya Amerika. Eggwanga erya Amerika ligamba nti biliyoni namba gye bateeka mu ggwanga erya Uganda n'abantu b'e Uganda okuteeka mu mabizinesi okuteeka mu ministries ez'enjawulo okuteeka mu nteekateeka ez'obukuumi n'amagye byonna bagamba nti bagenda maaso n'okubanga baddamu okubanga babitunuulira basalewo ki ekyenkomeredde era ng'oba oliawo bagamba nti okusinziira ku biki ebiriwo eggwanga erya Amerika liyinza obutaddamu kuteeka nsimbi wano mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'okusayininga etteeka erigenda okuvunaana abali ab'ebisiyaga. Era ng'ebimu ku bibonerezo ebikakali batugamba nti singa okwatibwa ng'olirandi roodi asuza abali b'ebisiyaga ate ng'okimanyiiko oyinza okusibwa emyaka egitasoba 20. Batugamba nti omuntu yenna anaakwatibwa nga agenda maaso n'okutumbula omuze ogw'obuli bw'ebisiyaga ajja kgenda maaso naye okuba nga asibwa wakiri emyaka 20 abo abakuba ebipande abagenda maaso n'okuba nga batimba abayita ku kompyuta n'emitimbagano emirala okutumbula omuze ogw'obuli bw'ebisiyaga mu ggwanga erya Uganda bajja kgenda maaso n'okulabika nga ate nabo bakajjuutuka. Abanaakwatibwa nga bayingiza omuze guno mu baana abato bagamba nti baakusibwa mayisa n'ebibonerezo ebirala omuli okuwanika abo abanaazuulibwa nti be bayingiza muze gw'ebisiyaga ate babasiigiddeyo n'endwadde zinnamutta. Kale nno amateeka amakakali gano eggwanga erya Amerika ligamba nti ke kaseera ak'okulabika nga Uganda esazaamu ekyasaliddwawo Pulezidenti Museveni. Tujjukira omwaka gwa 2014 gwali mwezi gwa 2 Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yateeka omukono ku tteeka eryefaananyiriza lyataddeko omukono olunaku olwajjo era nga mu tteeka eryo oba mu bbaga eryo lyo lyali ligamba nti kuwanikibwa kalabba buli anaakwatibwa nga yenyize muze ogw'obuli bw'ebisiyaga. Wabula twagenda okumaliriza nga batugamba nti kale omuntu anaakwatibwa nga asibwe mayisa wabula batugamba nti yadde nga Pulezidenti Museveni
yateekako omukono ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogwokubiri omwaka ogwa 2014 nga lumu omwezi ogw'omunaana kooti etaputa ssemateeka yatugamba nti etteeka lino lyali lyayisibwa nga tebagoberedde bye balina kugoberera bituufu, tebagoberedde makubo matuufu, era n'okuva olwo tubadde tetulina mateeka gali awo kubanga ssemateeka kooti etaputa ssemateeka yatugamba nti etteeka lino lyali lyayisibwa mu bukyamu. Kakati Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yadde nga yakamala okuteeka omukono ku tteeka lino, bannamateeka okuli Sylvia Tamale, okuli MP Fox Odoi wa West Budama, so nga ate n'omubaka Dr. Businje Kabumba batugamba nti n'omusomesa ku Makerere Andrew Mwenda bagamba nti bano bawolekedde mu kooti nga baagala etteeka lino lisazibwemu. Kitegeeza nti Pulezidenti Museveni ayinza okuba nga etteeka yamaze okuliteekako omukono, naye ate tujja kulinda ekiva eri kooti kubanga n'omwaka gwa 2014 yamala okuteeka omukono ku tteeka lino ate kooti etaputa ssemateeka bwetyo negenda maaso n'okubanga ate erisazzaamu. Kale nno tugenda kulinda ekiva mu kooti kubanga etteeka lino lyatuwaliddwa dda mu kooti, kiyinza okufaananako ekyaliwo omwaka gwa 2014 etteeka bwe lyamala okubanga liteekebwako omukono ate kooti etaputa ssemateeka yo negamba nti etteeka lino lyaleetebwa era lyamala okulabika nga liteekebwako omukono nga tetugoberedde mateeka, bwe batyo etteeka ne balisazzaamu.